Nze Vicky nsinzira buterevu ku Mukutu Vicky exclusive mbalamusaako mwena buli omu gy'oli ku mulimu w'okakalabiza n'embebaza olw'obudde bwe mutuwa okubeera nga mutulaba entakera. Video giweka like etuuke kwayagala ogiraba n'ogiwuliriza mukadde. Nina omwami gwendi naye ategerekeka nga Rogers agenda kuba tubuulira amannya gonna. Tugenda kuba tufunamuko ku mboozi naye era nga in fact Rogers ne Chosen Becky omuyimbi waliwo olutalo oluliwo masekati gaabo. Twagala tumanye obutakkaanya obwo buvaawa era obuzibu buli luddawa. Bwekuba kunoonya solution nayo tumanye kiki ekiyinza okukomya obutakkaanya bw'abano omukozi ne boss. Manya gange nze bulemu Rogers. Okay. Esebo. Obutakkaanya buli gwe ne Chosen Becky tubalabye nga mwetutte. We wali obuzibu. Obutakkaanya buli wa mirundi mingi. Tujja bwogera tujja tutuuka ku nsonga ezo naye kusookera ddala waliwo abankubidde amasimu nga bannoonya nti nnoonyezebwa ne neebuuza nze Roja atali mubbi atali muzzi wa misango bannoonyeza ki? Nenkizuula Chosen Becky yafunamu okwekengera nti ngenda kuvaayo nkole ki mwogereko neŋŋamba ate okuvaayo okumwogeraho nga sirina wadde nakye nayogedde lwaki annoonya kitegeera naye banoonya kumbuzaawo banoonya kunzita ne neekengerera ddala anti bantambulirako bankubira amasimu nenfuna okutya mu mutima nemba nga siri safe kyekyamazima. Wewasinga okuva obutakkaanya kati mba nga siri safe kubanga omukyala okusookera ddala tafuna obutakkaanya yambulookinga naye gala omukubirako mpulire eki kyakolaki lwaki annoonya nga yambulookinga sina we mutuukako bwe kitero kiri n'essimu zange era essaawa eno yazibulookinga yesewo. Becky gw'omanyagana otya ne Becky entandikwa ya bino byonna? Entandikwa mpanvu Gitembeetememu. Nena gitemaatemamu. Waliwo abantu bangi abeefuula nti baagala nnyo Chosen Becky era beewuunya kuva ayinza okwogera bino naye tewali yalibadde amwagala kusinga nze kubanga gye nvudde naye muwanvu era ngenda bannyonnyola nasinkana ntya naye omanyi kyenkana ki? Okusooka okulaba abaana abo nasobola kulaba maama waabwe muyita mulokole nga tukola omulimu gwe gumu ku faamu y'emu nga tulunda nkoko nga nina omukozi ankolera nga naye baali bakozi gwe nali nkolera baali baluganda babiri omusajja n'omukazi nga nze nkolera musajja maama wa Becky omukazi yamuwako ekiyumba alundiremu enkoko ze ku bwereere kuba mulokole oyo atoba n'abo abaana nga yababeezaawo yabaweerera yekka ali single mother. Kati mulokole tubeera ku faamu awo bamuwako ekiyumba walundira enkoko ze nga yanfumbira n'ekyemisana mugaga wange yanguyiranga ebintu nga mpoli mama Rebecca nanfumbira tubeerawo mwetaniwo okulaba abaana abo nga bajja ku weekend ne balunda enkoko za mama waabwe ng'era balyana ku mmere yange infact era obumu mugaga yanguyiranga ebintu nenkwata ebintu ebyo biba bamanyifu abavubuka tumanyi kufumba nenga mulokole ebintu bino bitwala ewaka obumu nga buno bujja kwonooneka butwala ewaka sukaali ono mutwala ewaka nga manyi embeera gyakola ki gyayitamu amanda gano gatwala ewaka nze nja kweyo kuba nalya mulumu mu woteeri manyi ebyakivubuka yo mugaga yanguyiranga ebintu neefumbire naye nga seefumbiranga n'olumu mulokole yanfumbira oyo kitegeera tubeerawo ku faamu nabo ba Rebecca Chosen Becky baba bazze ku faamu nga bafumba bawe ebyokufumba ne bafumba tubeera kati nze natuuka mulimu gw'enkoko nenkola ki neguvaamu kati bwenguvaamu ebiseera ebyo Chosen Becky yatandise okuyimba naye tebanamutegeera ngamanyi bino otandise kitegeera era abantu ababonyebonye mu kuyimba oyo omwana taliimu eri akatandika tomukisa ne gujja gutya nva mu nkoko nfuna omulimu omulala
mu Nick Products gwali gwa kutambuza bizigo. Wenfuna omulimu okutambuza ebizigo bali malese Masaka nzize ne Kampala. Mweje Kampala tusigala tuogera ku masimu. Nokola mbuza biri bitya gye wadda ababeki bankubirako Baladona bankubirako ogwo mukono gwasigalawo bwe gutyo. Sitegeera. Adi beki atuuka kwa namuleka irubuto mukumulekera namuleka irubuto ng'okuva ku farm. Irubuto lwa manager we bamuyita Loni. Atuuka azaala yalina manager mbiseera ebyo. bamuyita Loni. Ilata oyo Hurimu, ilata omwana oyo omukulu gweta Hurimu. Amannya g'abaana tugaleke. Yoyo. Kati nvaayo nfuna omulimu omulala beki ankubira loja embeera ngambi tosa kunfuna mulimu egyo okola gye tukole. Amugamba beki ebintu byenkola nze bizito sisobola kweta no muganda wange kola kikukolawo atamuzanga bizigo kubigere kitegeera. Marosa kweta muganda wo kubeera gwe gyoyitamu kati mugato gya sobolawo namuganda naye nga wotandise okuyimba jigira twakolanga mu field ntumalayo emyezi 3 tuddanga ku company ku factory muli eyo mutambuza maali basindika nsindikire ku bus. Kati namugamba naye nga wotandika okuyimba tuwummula jigira twawummulanga nakola pate. Nsobola okufuna engeri gye neteekanyamu ne ntuukirira abakulu nojjawo n'oyimba ne bakufuwayo ku kasente kasobola okukubezaawo ebbanga. Kalingezaako kibale kye kintu kikola kinnemerera naye abayimbi abajja b'amaanyi tokuliko ba upcoming bivaako bifiisa bifiisa abeerako nga nnemerako loja embeera mbi tutuuka sikulwiseeyo mbeera w'amaanyi mu kampuni batya yaduukanga mu kampuni nga ffe abasinga nga ndi kumu kwabo abatunda ebizigo ennyo mu kampuni kuba twabanga bangi abaana nga 6 naye nga ndi mu ba best. Kati kampuni ba promotion Mr. Kirangwa anfunira driving permit. Anguya n'emmotoka baginguyira ne baginterawo naawo zibanjija mu kutambuza nembeera ku factory nga buli lunaku nkeera kuyiga kuvuga mmotoka. Nga driving permit erina mu nsawo basooka kufunira permit. Nenyiga emmotoka nga buli lunaku kumakya paka nayiga emmotoka nenzira ku kkubo. Nadda ku kkubo ntandika okusuubuza ebizigo. Ntandika okusuubuza ku ebizigo mmanyikibwa mu kampuni. Ate mmanyikibwa sikulwiseeyo nga ne ku boodi ntuulako ku kakiiko ka kampuni manya bye bateesa. Tutuuka bateeka promotion eyo egenda kubeera Masaka n'Embalala. Egenda kuba ku Masaka road egende Kivulwa kitegeke Embalala manye Masaka enkeera tuvuge nga tugenda Embalala tukola promotion tubeesenga eri. Na beki mukubira mugamba beki tufunye chance sizirabanga. Waliyo promotion ejja ennaku z'omwezi zizino n'ekyenjagala onkolere. Njagala oyiye akayimba twala obudde oyiye akayimba akagenda okuwana Nick wanaakola nti osobola okuyimba ajja kuteekamu ssente zengenda fuba engeri gyenkikuba ajja kuteekamu ssente gwe kyoba okola byonna bindekere buyiye akayimba ngakawana Nick Products. Ogwa ebisigadde kutuusa ku stage kutwala wa mugagga nti kale sikulwiseeyo olunaku lutuuka. Masaka promotion yali amaanyi. Twali tugenda kutuuka Masaka nga yategedde dda ngenda mukubira nti wayi tutuuse agamba nabalabye emmotoka ziyiseewo wano mbalabye nti kale beera sitedde katwagenda nga leero nga promotion yankeera kitegeera. Tusulayo nkera promotion sikulwiseeyo beki ajja bw'ajja ajja ne manager we oyo Loni. Batuuza mu motoka yange gye baali bampadde kampuni bafunira t-shirt bafunira n'akatambaala akasiba wano t-shirt n'ajambala. Kwa buli muntu yali ayimba yayimbira mu t-shirt ya kampani nakuwaana Nick kikyale gugwali omulamwa. Olwagira mwaga naye namugambyeko neta muganda wange ajja ayimbeko wano jesi nga mugambe kyokka kuyimba simugende nti mugenda mutekamu ssente nedda. Nga neta muganda wange agenda kuyimbako wano nti kale tekinabuzizo Mr. Rogers nga ndaba noono
jo yakamu nibibera mitendera nanda banono gubali bawadde okukwasaganya bya events ebi byonna stage manager amugamba yeye namuganya ko before kati nga we bajja nga bategeeza nti muganda ngakoze eki atuse nti kale Mr. Rogers tekina buzibu bayimba ngira ngamanyi kulwanira ekifo bunyigawo kitegeera teyali ku budget teyali ku program munyigawo munyigawo alinya ku stage yayimba akayimba kaali kalungi gega mazima kati balinya ku stage atandika okuyimba nti basanyuka nziruka emabega omugagga yali mabega mu audience eno ngenda ngamba omugagga nti oli muganda wange wenaddegamye okukola ki okujja okuyimba yo yali mu kuyimba ngayimba bulungi Mr. Kirangwa ngayimba bulungi ate nyongedde kwagala Mr. Rogers abona tedde ne muganda wo natuyimbira akayimba akalungi ayimba bulungi nnyo kati Becky bwe yava ku stage mugaja tugende wa mugagga kati Becky naye yali mugezi mu kujja yajja n'ebbaasa era ebbaasa eyo mu kusimbula wano okugenda wa mugagga mu kujja ensawo zaabwe mu mmotoka kabbaaga yajjamu ebbaasa n'aginkwasa ebbaasa eyo sasa nukulabire munda naye we nanyigako mwalimu CD ye buno obuyimba bwe yakozeeko era alikodinzeeko kitegeera mwalimu n'obuwandiike obubaka tukawale muleeta ku omugagga ngagga ayimirira sawa bamusanyukira gamba bakuyitaani biki omugagga nga gye emitwalo 10 simanyi bwakyabijjukira kati ebyo Becky simanyi bwakyabijjukira agye emitwalo 10 nga sente zenkuwadde emitwalo 10 si za kulya za transport ekyakuleetawa e Kampala embalala gye zalitulaga naye agende ne ajja tusangeyo embala mwali mweyongerayo mbalala asanyuka sijja kulaba nkulimbe Becky ku mitwalo 10 abako emitwalo 2 ne mugamba zisente ate zinaakumala nezo nzikole ki zisigaze jo nze nali mu kasente bansasula kampani ate gwe embeera mbi ate ompootya sikiwise eyo tukola ebyaffe biggwa wane tusimba tugenda embalala balala byali bya misana ate ono byali bya kiro ati Becky embalala teyayimba naye yajja naye batya yajja leeti kati manager we yafunamu okutya kukyalaba waneeno wetwamiitinga netusharinga amasimu namwe namba ye n'agamba omugagga ono ayinza okunzibako omwana kati era agezaako muziiza agaana okugenda embalala kubanga nze twatuuka embalala nakubira ba Becky mbuuza muliwa nti Roni alinga tayagala njije nabamalira obudde obudde bugenda eno byamisana yajja naye yajja bikoze eki biggwa bajja ne byajja biwedde era teyayimba tuwogerezeganya n'omugagga era twafunamu ka meeting awo ne tuwogerezeganya biki ne babaleetera ebyokulya ebyokunywa ne Roni ne babaleetera ebyokulya n'ebyokunywa sikulwisa eyo wayitawo akabanga nga wiiki Becky ankubira Becky bwankubira amuuza Loojo omugagga yampise ku Niiki anga Loojo omugagga yampise ku Niiki era alina amasanyu mangi kitegeera yampise ku Niiki ndagira kampuni gyekola ki gyeri nga mugabo ina transport nga bula sirina eno kata sente nzimusindikira bona nimanye embeera gyakola ki gyayitamu ate ebiseera ebyo promotion mukuba yali yakazaala nga nnakawere niba tewadde akimanyi n'omugagga teyakikola ki teyakimanya omugagga akitegeera luvannyuma nnyo nga tayinza n'okumutwala mu studio okuyimba nti alina omwana naye nga nakikola ki nakizibira nga bebi mwana ndi myezi awo 3-4 kitegeera ate ebiseera ebyo kati niwano Becky mu kumitingo n'omugagga Roni yanyiiga nafunamu butakkaanya era ne baawukanamu awo era Becky mu kujja mu Niiki bali baawukanye ne manager wooli Roni baawe yalina baawe ndowooza kuba yamuzalamu omwana yali manager ate nga byonna bikwasaganya omanyi bamanager bamwe bakola kati sikulwisa eyo Becky ajja ku Niiki bw'ajja ku Niiki alese bebi eri mulokole embeera gyali omwana yali amulekedde mulokole maama waabwe embeera gyali mungi manyi kitegeera naye gyali mungi manyi
Beki yajja ku Nick nenga tasanyusa kitegeera naye nga ina waka mulungi kitegeera ne tubeera ku Nick awo twabeerawo ebbanga nga bamusoma mbeera naye nga mubbirako nga mugamba omugagga ono omulaba era nze yamugayidinga okukola ekituufu namugambanga omugagga ono tayagala baasoma naye ye ayagala kiki kyosobola okukola nze bankuza saasoma nnyo naye bankuza nti ensonga nakolanga nnyo n'amaanyi kuba kutunda kizigo nkitundisa maanyi kitunda ne kiggwawo nti ye ne tubeerawo nga nzaamulabirira njukira awo obulamu bwali munyiga ku kampuni bwali gwe muganda wange kayolo nga ye akolawo ki ku kampani nga musoma mbeera abeerawo n'apakinga ku bizigo kitegeera nga bamusoma n'asobola okukola ki okusobola embeera biki ebyo bamuteeka mu mbeera za kampuni abeerawo ku kampuni awo kampuni yali n'emifaliso mingi obanga jukira wano mu kuwummula tuvudde mu field twasulanga ku kampuni pate neegugwa ne tugenda ewaffe kitegeera ne tuwummulamu kati yali n'emifaliso mingi tosobola kulwawo weebaka n'abeerawo kali nange jukira nagenda nga mukusuubuza ne malayo wiiki kati wenkoma olumu malawo nnaku nga 3 ne batika n'enzirayo ng'olumu nsobola n'okufunamu buleeko oba ya wiikisi 2 sikwenze muwa mu field nga muwa ekyokulya wira muganda wange muguya ekyokunywera ku caayi nzaamubeezawo obulamu bwonna nga muwa ne kasente n'asindikira maama we ak'omwana kugula mata ye nankabira nga alojja nyuma mwana yakoze bwati ne bwati nga tekirina buzibu tujja kumalako kola booti nemunyigayo ekitwalo jiga nagenda nga mu field nafunanga mwezi naye ngenda mu field mbako kenkola ki otetenkanya ngera ali ku mulimu ngera abeera nankuya okomawo ddi kitegeera nti njija gubera sede bwe ntuukira mwanya kiwedde njibeera mu bulamu bwaffe ne mugayidinga paka bamukolera akayimba tamutala mu studio naniko mufunira ebirungi kitegeera basooka ne bamuteeka mu mbeera ekaluba balabana anaaguma kati oluvannyuma embeera ennungi neekola ki nejja nanika mutwala mu studio talako mu hoteri ng'eyo kutambulamu ekitegeera mugala atandika omumuggulira amakubo ago bwe gati ko yamaze omumutegeera sikulwisa eyo bakola obuyimba abeerawo akuba nse mutegeera bwe yasooka recording ensiro yategeera bwe kiri ebyo abangi bwankuza ennyimba zaavuga nnyo nnyo omugagga oyo mulaba yateekamu ssente empitirivu nenagenda nga mu field mu kusubuza ebizigo mu kyalo deep naye ng'osangayo akayimba kabankuza nga gyekali mu kyalo wansi ddala omugagga sente zayateeka mu beki teyazijjamu lwaki beki yatuuka n'akyuka nga fuse serebu afuse sita kubanga ekiseera kyatuuka nga yeefuna tayagala kwogera nange nga beera ku kampuni nabeera bamugulira amasimu kitegeera abeera ku simu ze obeera mwogereza naye olagamu tebikyakolaki tebikyajja kati nga lwesikoze mbaweekera ku show kitegeera era n'omukolo beki gwe yasooka okukola mu bulamu naguliko gwali ku Ntebe Road n'amasuba eyo gye gwali beki lwatuuka ku mukolo twasanga nerema infact twasanga nerema afuluma bwati nga sizize ndabirwamu nga beki talabanga nakulema maaso ku maaso n'amulaba nga beki lema ava kuyimbako ogwo omukolo tutuuka ku mukolo kwali kwanjula nga beki teyaze na Gomesi nga baze na buteeteeyi bayita muyimbi ajjayimbe nga gundi amaze okugenda rema amaze okugenda beki yaddako nga yemagaza wemagaza nga tetulina Gomesi twalimu aba twalimu Victor Kamenyo twalimu nze ne beki nange ne driver abantu bameka bantu bana mwenye kyabaawo omugole ayomba alina bwankuza wakuba amanyebu nga bwankuzayo kya omugole ayomba bamugamba beki teyaze na Gomesi ate yazze kukola ki kitegeera ate wagenda okuyimbira mu budresi beki manyi kye bamukolera bamuwa kuzina engoye z'ababuuza Gomesi z'ababuuza era ziyayimbiramu akatonda mu ggulu gwe mukolo gwe gwasooka okukola mu bulamu engoye Gomesi yafuna kuzaababuuza era lumu namuyisaayo ke nga tuvuga bino nga beki jjukira omukolo gwe gye gwali gwasooka zisimanyiye mugando gwali awo nga takyajjukira nawo naye nga nze njijjukirawo era we gwali namaka nga ngamanyi ne tubeerawo n'akuba akola sho natuuka n'akyuka jjukira kampuni ekola bali contract ya myaka ago abiri kampuni nyinyi ekola ki yagisazaamu batya ku show olino nga beki yamalanga okuyima alina okwogera ku linnya Nick okugiwaano okugisuuta ogala ku bizigo t-shirt ogitunde
ko naye beekutadde ebekuteekamu kwa buno obusente bwe bamufuwanga nga kampuni tebumuggyako bubwe kitegeera bubwe bwakweddaabulula yo yali emulabirira nezo ze bamufuuwa naye nga nomugagga amusasula olwagira sikuliisa eyo omwana afuna embisa embi era ekivulu kyasembayo okukola era nakiriko mu niiki ekivulu ekyo kyali kya CBS bino ebyemizannyo batege ebyemizannyo kyali kwambyase Masaka kigwali gutya kati kwolwo twali twagenze ne muganda w'omugagga era tuwerekeddeko ku kivulu ekyo bwatuwerekerako Beki yagenze waabwe kitegeera Masaka kitegeera bagende Masaka atuuka eri bonna bakyali abonga kuba kyali talinyana ku stage n'okuyimba bayizayo kwa mulema edda nga mukubonga kuba kyali kola ki kati omugagga Beki amala okuyimba tayogeradde kulinnya Nick ku bantu abaali wali kati tukomawo enkeera tuza meeting yamaze okutandika okweyisa obubi mabegaawo wonna kati nkulaga ekyamugobya ogwasembayo bamugobe tayogera kulinnya Nick kati no muganda w'omugagga ajja akola olugambo jo era kiranga akolaki bimutuukako nti Beki takyayogerako Nick bwayimba atambula butambuzi n'akolaki n'agenda mwana mugagga amugamba Beki akoze ekintu kye saategedde Masaka yanze okuyimba kyena kye yakoze yadde atambudde butambuzi n'adda mu mmotoka ate nga n'ebiseera yali amaze ofuuka serebu nga nabeera mu mmotoka tatunyegasi babeera ku ssimu ze kitegeera tolina kyomugamba naye nga nze njogera naye nga simutya Beki nekyokoze kikyamu kiza okuvaamu kino ne bwekiti olumu nze nabe bamwogeranako mu meeting jua natulanga mu meeting nenja nemubbirako ebibadde mu meeting batuula bagamba Beki tetujja mukolaki musobola conduct yakolaki tugisazeemu wagisaza amaddukire w'akamenyo zandeka mu Niiki badduke w'akamenyo jua Kamenyo yabeeranga ambasada wa Niiki era gwe yeekwatako babeeraawo balina ebiseera bya Christmas gana mu Christmas nga bakoze n'emirimu mingi bali babukinze n'emirimu mingi sho nyingi era Kamenyo oyo yakola sente nyingi mu Niiki mu Beki oyo Christmas bakola show mbitirivu bali babukinze nga Niiki products yali bookings kati balance gwe bajjangayo era Kamenyo yamutwala kati ne Kamenyo balemagana jua Kamenyo talina bulungi sente balemagana adde wa lutalo ne lutalo balemagana era nga lwembeera ze mukyala si mwangu ng'olompisa ki ebizi singa okulembesa omuntu because abantu bonna b'oyogerako nabo bawulikika ng'abakaka Beki ekisooka tebamutegeerera ye agala tebamutegeerera tayagala mutegeerera kubeera ani nange era mbadde naye naye nga aloja saala kuntegeerera embako kyenkoze wansi mwebuuza saala yakolaki kuntegeera yensobi gyayina ate tebamuwabula wabwe yasinga sente kabe mama yo tasaala muwabula omuwabula akumba ekyokulya yakulabira ogana muwabula ki tewali segeera kati nziramu okusinkana naye twogereze kuva mu kampuni yandekayo nange ntuuka kampuni njivaamu onjako mu kyalo nga babimanyi njako mu kyalo mbeera naye nga twogerezeganya tegeera kati awe mukwataganira gwe ne Beki lugendo lwammwe munkwatagana yammwe kati twawukanamu kaawo nga migende yadda w'Akamenyo bw'agende w'Akamenyo n'akuleka mu Niiki ne mwawukanira awo katono ne musigaza communication kati addamu yeetongola nga yampita talina manager ampokola ki akuyita jana tukole ki tukole ne tukola mu kujja okuddamu okukola abako byansuubiza lojja batandika okukola nga nakusasula nga buli mukolo nti kale tekina buki sina buzibu asobola kumba ku mitwalo asobola kumba 5,000 buli sho kati wambe 5,000 mbeerawo tukuba naye nga ndasente zakola nyingi naye yennyamira gamba lojja no muwa sente entono anyongeza ambe 10,000 bwe tukoze tutuuka ekiseera emirimu gyeyongera tusobola okukola emirimu 2-3 olunaku ngenda okulaba kiki yansuubiza takolaki takituukiriza bwe mugambamu ng'anyiiga gamba sijja kukolaki
sijja mubeerako nyo tukankole gwange enkola bwenkola muvuga bwe wakolanga mulimo ki officially akuyise ntukole akajja bali gwa kumuvuga gwokka nakuntuma bino yayine motoka yayine motoka nakugamba gwe kolanga driver kyokka kati bwembeerawo waliwo omuwala yali akwata essimu ze amitinga bakiraya nti bamita Bianca oyo babeera bafunamu butakkaanya era bafunamu butakkaanya baawukana mu bubi era tebyali byange baawukana mu bubi agamba Looja onoosobola okukwata essimu zange ku mitinga bakiraya nti ngamugaa kiki kyesikola kiki kyesimanyi muli amuggyako ebintu abireeta kati wabireeta nasooka nange bigaana yali annyongedde omulimu omuki omulala ate ne guno gwembaddeko tama bulungi era ssente ngagamba Looja twatiisa ngenda kujjako oli omuwala essimu nzikuwa ate nawe nawe tozifaako muluusi nze jwaka akasimu kaako emirimu kavuga nagwo mulimu mulala gukukwata essimu ye ne risiiti ku mitima makira nti nagwo mulimu mulala ngagamba Looja wansuubiza togera kunnyambako ate essimu evuga okitunulira nti nuulire nibugana nti nedda ebintu wabireeta twabimpa mu butongole paka ebintu nabinkwasa mu luzonge namba risiiti n'ekitabo namba risiiti n'ekitabo kyokwanirikamu date switch n'essimu kati neeyongerako mulimu omulala gulina kumbigwa manager era nga buli sho mukolo tutambula aba babiri tumbamu olumu nga baganda batuwerekera olw'omwami we Amiri siga nti babeera ne Becky nedda Amiri alina owwe gy'abeera ne Becky alina owwe gy'abeera basingana Amiri asobola okujja wa Becky namala ennaku 2 owa Becky n'agenda wa Amiri namala ennaku nga 2 kitegeera we bityo bibeera naye lwakuba nti bano abantu ababalaba balowooza bali bumu balowooza babeera bombi kubanga ffe nabakwatanga vidiyo tukola vidiyo zaffe nga 10 ne zibeerawo kati bateekayo bagamba ngobalowooza bagikozeko obudde kitegeera ne bazikola ne bazitereka mu draft za TikTok ebiti kati gwateekayo olowooza bakolaki babagikolako olwo kumbe nkadde bagikola dde ne bazitereka ekito ekibadde netubeeramu obulamu netubeerawo kati Becky nentandika omuyigira ddala nenyiga kale mu bulamu bwe bwennyini obw'omunda kitegeera nimanya tusoogenaku wano netwawo kyetukoze nga kyakyama nensirika okitegeera kuba naye nfuuse wa munda mwakolanga n'ebyekyama okugezanga ate olaba ngomanya yabakyala baserebu kati nze sino nkigamba tusobola keera ku makya nga neegomba serebu nti noba balina sente zitya baserebu balumya omutwe nasinza kwe nalabanga kitegeera balumya omutwe batya abaserebu abo balaba esooka balinamu kasente owulira ajja kugamba nti ngenze Jjinja oba ngenze Masaka naye mumanyi gyalaze kati olaba Becky yafunako omusajja nga alina ssente mugagga muno mugagga mu gavumenti munene mu gavumenti nayagala n'omwanjulako naye nga Amiri takimanyi naye nga abiwulira mu buvuuvu waliwo nkugambidde nti no waliwo Amiri bwe yantuukira nanga Looja naaba nga takyanyega nanga Looja waliwo kyempulira kituufu naye nga Amiri nze ondaba sagala onyiigire nze ndi mukozi wawo kyowulira badde nkusaba okyemalire kubanga oluzono mukama wange tajja kumpita ngambe Looja jjamu nvuga omutwale wano ŋŋaane wadde gwe nkwagala nnyo tuli bamukwano naye jjukira nti ono muki mukama wange kyona kyabana baŋŋambye nokolaki okikola Becky bali bagenda kumwanjula jasi byayiika buyiisi mukolo gwali gwakuliibwa muno mu Kampala kisoko omusajja yali alina ssente tusobola kumwogerako nesaaino twogerezanya oyo omusajja mukwano gwange sobola kuvayo nemwatula linnya naye nga munene mu gavumenti kitegeera ng'agateekamu ssente buli kimu naye era ekyabiyiwa kyali eki yali Becky oyo era yekyanga embeera ze nzibu nnyo obanga ku musajja twatambulako ku ne tubulako nze ne Becky owulira tubulako gye tugenda tumalayo wiiki naye nga Amiri amanyi Becky ali Masaka ali mutuwa ali mutuwa kukola aba agenzeko waabwe kitegeera agenzeko waabwe kukolaki kuwummulako kulaba ku maama we naye nga tuli walala nnyo nga tuli Masaka omusajja yali alina akasente ko yali akayina kwanza ovanga ku musajja yanteerangako emitwalo 20 ku ssimu yange
ante yako data nga sikyagula data nga ndi noyo nga kasente weekali ng'era kibeeramu ebifo bya bbeeyi naye nga okukuta kitegeera okukuta abeera mu masiki tojja mutegeera kitegeera mu makava naye nga nva ku kiddo sijja kwogera siyogera kitegeera ne munyira w'omubiri kaya tukate yo namucha nafuna n'abalala okimanya adde n'abantu nga bangi awo nanga Amiri akyali nga Amiri waali Amiri oyo mulaba era Amiri nze mwebaza musajja mugumiikiriza akakatampa ate musajja mulungi ekintu akiwa obudde kitegeera tapapa akiwa obuki obudde ye muntu anyiga ate nakkakkana kitegeera era singa nti olalavu yabe ngwebadde ku media singa Becky abadde muntu nga mutuufu badde bajja kuwangala emyaka kafukunya si mutuufu kyegambidde nti gwe nze nagambako Amiri kino ekigambo nga bakyalina nga Amiri nze ndi blood tafuka ba blood naye wesonyiwe Becky nakimugamba mulo nga sitya kamera nakimugamba nga wesonyiwe Becky olwaki kati wali weyambitira gambidde weyambitira n'abako byambuuza netubako etwogera era Becky yatulanga tuli motoka tulina byetwogera naye nga manyi kyenjera okwogera ng'asuubira kyenjera okwogera nga era akimanya era sina kyenayogera sina kyenamuloopa naye namugaa kimu wesonyiwe Becky nambuuza lwaki nagamba gwe ekyo kyo nkigambye wesonyiwe walibadde wesonyiwa Becky namugamba ompise twogere era twayogera mu motoka ya Becky ewaka wabe mu kikomera nemuga Amiri ompise twogere twayoko byetwogera nemuga Amiri ono mukama wange bwanakulesenjoja ntwaleko ono sijja kuganda nja kumuvuga kuba yansasula esi goyinza okunyigira ate sijja mukolako luki lugambo naye nemugamba ebyo babiri tamaliza okugana nomu Amiri wadde wesonyiwa omwana ono agenda kulumya omutwe ekyo nakimugamba mullo nga buladi wange segeera tubeerawo nenzibira ebyama bingi ebiri sosobola kuvayo kwogera wano yesi wadde nti ebimu mbyogera naye sosobola kuvayo kukola ki kwogera ngamba tubeerawo kati tubeerawo angoba atya obutakkaanya buva kuki leero namuyiriddewo mubiri asajja bamwagala mbu amanyi aine bwavayo nanga nti roja nga kanize essaawa eno asobola kuvayo banaabako kyankola kitegeera abasajja ne bandyawo nembula kitegeera kuba amanyi ebingi byenkolaki byemmanyi kitegeera nyinza okuba nti nkonya alina omunene mu gavumenti eyali amwagala asajja nagamba sajja ayinza okuvayo n'abyogera akyaliwo kitegeera akyaliwo ne bayawukana kitegeera omusajja ye bayawukana naye sobola kuvayo era kumwogera amanya litumensioni basigala bamukwala naye omusajja kitegeera naye nga munene mu gavumenti kati obutakkaanya abo ne Chosen buvaawa nkola mu mbeera yonna eyokunyigirizibwa muyiriddewo mubiri sina kyenjogera asajja bonna abamwagala mbamanyi n'amanya buli kimu tumitinga nasobola okukubira Amiri nemuga wajamu tusange wano saakikolako kitegeera tuka ekiseera transport yamenya okuva ebulowa paka buddo nkozesa 7 ne madda 7 gwegumwenya ate wano webatokoze nga twali mukolo akubira nga tugende mu studio tugendewa ebyo ebityo ebyo nga sikukola takuwa transport ninga kanjiya akasente mbeko nfune entambula ejja kunyanguyizanga emmotoka yasulangawe teyakkiriza kugitwala nagovayo n'ebitabo byo n'essimu zo biwe bityo nfuna sente emitwalo 7 bwenfuna emitwalo 7 ngenda njeyo piki ya looni bajaaji bwenjijjayo bwagiraba nakitegeera luvannyuma kyamuyisa bubi ate omuntu yali badde asanyuka ne muganda wange naye alina katandise jula samugamba ye alaba ndabe samugamba teba piki najiguze kashi samugamba toba yalooni era tewali gwe nagamba era balabanga ndabe ne mama ye nankubira esimu aloja wange waguze piki nagamba naguze piki nti ye weebale bwera mama ye ansanyukira maama we naye nga ye gwe nkola naye tekyamusanyusa batya kati nali ndi awo nalina waka nga nkubira Becky WhatsApp yange ku WhatsApp akwe simu yange eri bagiba ne chat zali badde nga weziri kati nafuna ndala baloja
Ntogera tutasoka ene byambuza kati embozi newanvuwa. Okuwanvuwa nanga aloja. Badde kusasula emitwalo 10. Nakwanga emitwalo emeka? 5. Ngamubuza ate lwaki. Juge bisebe yali ali mukuzimba Masaka n'emizigo gyazimba. Nanti sina bulungi sente mbira gye mpita moji laba ndi mukuzimba. Nina kuwa emitwalo emeka? 5. Ngamba ngamugamba sisi beki tuvudde wala. Wembera nga sinnungi. Ekina buzibu nja kukola ki? Nja kukola. Nja kuanza muita sisi beki wetu muita simuita lebe simuita chosen beki muita sisi beki. Nja kukola mbera inebeteredde nja kukola ki? Tunaddamu. Kiki ekyaddakawo? Kati bwansala sente. Ye era manyi nja kwegoba. Kyekyali ekigendererwa ki? Era negobe nga yuga yati okunja tulira. Nzero ja nkole ki? Nkugobye oba wanzibye nga talina bukakafu. Kitegeera. Talina bukakafu nti wa piki najiguze kashi. Kati nenyamiramu nnyo muli nga beki yabadde ansanyukirako nfunye entambula. Nanga tisibwa ngenda mu maaso. Ye akoze ebintu bingi. Azimbye wali tuli fembi. Nsula yuga nze twakolanga mwanye byabayimbi. Beki tayagala nnyo kusula wantu gy'abakoze. Ayina osula ewaka. N'obanga mugenze Kaseese. Tegeera. Olina ovuga paka Kampala wano. Omala okuyimba ogivuga paka Kampala. Ng'otunula booti. N'omuvuga nga yeebase mabega naye nga gweoli ku nkato okola ki? Ovuga. Tayagala nnyo kwebaka gy'akoze ki? Era tetebakangako gy'akoze olumala okuyimba wanasobola otuukirawo mu woteeri. Tegeera n'anaabako n'awummulamu kaawo kati mu after kuyimba eba kusabula n'oba okozeewa twakudda ate ng'emmotoka yesi yaliwo nti mpya nti navuganga emmotoka nempulira nga njagala edduka okusinga awo kitegeera owina kumenya n'otobamu eyo n'embeera ate ne ŋŋamba omukazi mubeereddewo ebbanga yali badde asiima nange nfunye akapiki kano nanneebaza kitegeera era piki ewe yagira nalaba amagezi ge naye yagala ajja tisi aŋŋambe roja webale kukola ki? Kukola. Kajugamba kufa yali akagula ettaka eryo erya miliyoni ebigenda mu 2 kwetaka ligula miliyoni 108 mwezi mu 2 era ku ttaka eryo tulikaaba ku ndagaano juga ebintu yatera nnyo bikweka tagala nnyo bamanyi tulikaaba ku ndagaano bwekito bwe kiri nengamba omukazi yakagula kwoli ku ndagaano kwendi tuliko babiri nze alimufunira ayina sente yagala nozimpa ekize ekibulooka saamwawulawo ku ttaka nakikola nga sisita wange ettaka nze yalimufunira abantu abalimugula nze yamutuusaako kitegeera nemuguze kinu nga kituufu era alina ebyapa ye mu nnyumba tuliko aba nabiri ku ndagaano nengamba ye yali akagula ettaka eryo nange nengula ki? Piki. Ninga omuntu yagula ettaka eziri mu miliyoni 2 tamale na sente zange ate akapiki kamunyiziza sente kizatakuwa ezettaka yangamba loja nonyezewo okugula kitegeera nasoka nonye ettaka muganda wange wentuuka beki tasiimawo nga buli wentuuka tasiimawo nga twasipoti tamumpa yali anneesiga nnyo ge mazima kati mukunoonya ettaka lijangwa ku ttaka awo era waliwo abantuusaako kati mukuntuusaako waliwo babuloka abantuusaako twabayita bbali bo ne tubajja mu mulimu etulaba munanyini ettaka eryo ennyininyini n'aligula mukuligula era nsuubiza loja nonyeze ettaka ngenda kuwa emitwalo ago nemugaa sisinga busente nga butono nti nja kusobola 5 nago yagannyina ng'ettaka alifunye mukulifuna nangamba kale katujja tuuka waawo ndowooza kuba yali abeerawo ebbanga nange sina kyendikolerako eri awo nsiko nga nze digula nsiko neekula kati ensiko bwe yakula batandika osuulamu kasasiro embalisibamu ente kitegeera naye saagala nnyo okuyingirira bintu bye aŋŋamba lwo gyesobola okulimira wano ewantu tandika okulimirako nsimbawo ebitooke ngula obusa kitegeera bwe ngula obusa yatuuka ekiseera n'ateekawo ekikomera naye kyekikomera naye beki we bannaye siwenda kumanya bwe nzira awo nenjukira beki ebintu bimubeereddewo naye najja n'alaba nti anteeka embeera enzito nze n'okukaba amaziga nze ondaba wali eri nga ngobye ku mulimu awulira nkuzzayo kati mabega wali weyangoba ku mulimu jjukira weyanga
bwe yangamba agenda kumpa emitwalo 5 waguma n'okola naguma nekola naye yagamba ngenda kukubira essimu sakomawo okukola okitegedde ye lamanyi ngenda kugamba nti sijja sobola kukola sakyogera namugamba nja kusobola okukola embeera we libeeteredde tuliddayo waggulu onyongeze ye ate yawulira birala yalamanyi nja mugamba sijja sobola kukola kukola kati bwe namugamba nti jasobola okukola nagamba nja kukubira teyankubira ne twawukana bwe twawukana tusigala ku ssimu twalawo nga mwezi netwogera awo kati kimulumiriza aba ali awo atandika okwogera nange wanjogera nange njuga ettaka aliguze eno ate nange gyembeera kitegeera bwaliguwa eno gyembeera nkola ki angamba Looja nonyeza abazimba ekikomera ku ttaka lyange nimbanoonya bwe manoonya yinginiya njuga atayagala mwawulako wadde n'ekikumi olw'omukyala yategeera ssente kyekimuwangaziza nazo nga mukonekitinga buli kimuze ndiwo okukonekitinga abanaleeta matiriyo nemuweetera emmotoka ejja kuleetera matiriyo ne boogerezeganya nemutera sente mmeka nti weziti kwadiweya ne mumutwalayo ekiwira yingiriya ne boogerezeganya buli kimu ne kiggwa nanga Looja kyenkusaba mbeererawo wano nga bakola ebintu bino nze nyinza otasobola kukola ki kubaawo kati nasindika dureevu omupya gwe yali afunye ng'abeerawo naye kati mbeerawo era nsuubiza okunsasula owulira kati n'ebiseera ebyo yanga Looja sijja kuleka kubonaabona wano Uganda tujja kugenda ebweru fembi kitegeera kati yantekamu ne zikoodi ezo zonna osobola omubeererawo nembeererawo nanga nja kusasula gweyiwawo omubiri kati babalaze ampeyayo 2 ez'okulya omutwalo waliyo ekijja ekivumbo nga kale twazimba sayiti emyezi egi nzira ne mu ssimu wano nga siva ku sayiti tebalina kyebabbye sayiti bwe nemufunira n'abasajja bamuteekako geeti kweziri kumpi awo mufuna abasajja ne balamuziganya geeti nebamugera geeti nga nnungi nasobola zikulagano mbiyina yona mu ssimu yange sayiti we yaggwa Beki teyaddamu kwogera kulinnya ssente bya ssente nabyo nebisirika negira tya nembeerawo kyo nene kikuba wala ati okyakuba wala netubeerawo etubaddewo nga ensiko eddamu ekwata bamaze okuzimba owulira angamba Looja osobola okulimira wano amaye kale tekirina buzibu ati ngambaze nsimbewo olusuku kwanza ino sina mukyala naye maaso nsuubira ofuna omukyala kwera omukyala wange yanwala lwabeki lwaki ate siina ssente asuubira abakazi oba neserebu abamanyi naawe oziina okumawo kiro osobola okumalawo wiiki tokomyewo wuwo ekitegeera era omukyala nampalako nagenda ebweru yandikira n'omwana wa myezi 7 nentuba n'omwana paka byavaamu kitegeera nebeera mu nnaku eyo nekyasinga nyongera ennaku ngula obusa bakabalawo jugenda ente zaali zikoze eki zirinyiriddewo banjako sente nyingi bakabalawo ebinnya nsimye ebinnya mbuze ebitooke owulira nsimbyemu okola olusuku nkoze olusuku bulungi era ngenda mbiina ku ssimu yange bwe nkola olusuku utandisa okugira awo kati mu lusuku olukula sibamu n'ebijanjaalo naye bajja n'emmotoka ne bakulwa ne bakolaki ne batwala namugamba Beki ekigendererwa kyange nabimugamba bino ebigambo nga Beki sagala oddemu ogula emmere wano Kampala kitegedde olusuku lwatuyamba tugenda kuddamu gula wano ttooke kitegeera niko olusuku lwamanyi atekamu ssente konake nalinawo nkatekamu lusuku olwatuuka Beki nanjako ebisumuluzo bya geeti nali ndi awo nga tumye manaja wa Luusi nagagamero gyakuwa ebiki ebisumuluzo kati ejjanjalo byali byakavaamu ebijanjalo mu lusuku nga njiye n'ebbedi z'ennyaanya nga weziri awo nga maze zipaakinga mu buveera nze ebyokulima mbitegeera nze ndiwe Masaka ngenda kulima nnyaanya muzeeyi wange mulimi wa nnyaanya muzeeyi Walakira mulimi wa nnyaanya nga mwebuuzaako buli kimu muganda wange nakwata ku mutwe nga Beki akoze eki ebisumuluzo ng'abitutte n'abinona n'abitwala nga bedi ziri awo naye kati oba mweziri simanyi era kimanyi mweziri kati zikuze nawulira ennaku muganda wange nga ne Beki bakyakola bino byonna nengezako okubeera simu Beki yagaana okukwata nenkuwa esimu nengifiirako nagaana okukwata nenkubira kadiri oyo gabeera naye
kaisa eno yebbawe Kadiri bawe oba manager bwekitwale boto yebbawe ate Amin tebakyakulagana bayawukana genda ku vidiyo zaabwe zebakola okyalabayo Amin ku TikTok okyalabayo ani mugende muzifollowingeko ogenda ku page ya Amin ne ya Becky ne luli yavaayo n'ategeeza nti bali bombi tebalina bwati balina obbagamba ebbanga lyebakyamaze nga bakyankana ne Becky lingi naye bamala ne baddiŋŋana ne bakyankana ne beekyawo emyezi ng'ena ne baddiŋŋana mukawo ne bakolayo bu vidiyo ne babutereka ne bayiwayo bagamba nolavu nga y'amaanyi kitegeera kati n'abasajja nabazimba ekyo kikomera tebamalayo sente zaabwe ate nayagala n'obbasiba bayinginiya Becky manyi abantu bawabye ku poliisi sibamanyi waliwo omuvubuka bamuyita Mayanja ali Masaka yamuzimbire Masaka bayawukana mu bubimbwa bye sementi omusajja nga tabba nkwanda akasawo ka sementi naye nga kyayagala butamuwa sente ze nga maliriza omulimu newe mukubira essimu Mayanja ne muteeka akasawo bigamba ebigambo ebyo naye nga nawulira nga nvuga nengenda ku site Becky nga anyigiriza oyo omusajja ne banoonya omusajja wa poliisi sajja ne yeekweka nga tabba nga dda akasawo ka sementi nenga tayagala musasula nebona abasajja tebamalayo sente wala akapati kebatakola finishing wa buloka kati sebo jukira omulimu ogwali munene Becky abasajja yabaseera nkubaseera nebatuula ku mmeeza okutuula ku mmeeza namunyoga ngamba mukyala Rebecca nimagolo gwankutte nyongeramu kaki kasente Becky yakkiriza nebakola omulimu ayi neyeefuula n'atabawa n'omukyala gyetwaterekanga ebintu ebizimba jo tapangisawo akaluumu omukadde wali emmanga naye akati ndowooza abanja emyezi nga 6 wemwaterekanga matiriyo jo ekikomera kyaggwa nengamba Becky omukyala atubanja sente bwekyo muwadde sente mukadde n'obuyumba bwe bamuwa owulira bwe mumubeezaawo paka omukadde we yampita yanga alojja mutwale ebintu byammwe mubijje mu nnyumba yange nfune akolaki apangisamu nga giri myezi egi ena bweze gyalina myezi 5 kati nemitwala nemubako nenkolaki nembiteeka kati Becky nagamba omukadde ajamuwa sente naye kakati kyemmanyi ndi sure tamuwanga ne1,000 obuzibu bwonaye kati obw'amaanyi buliwa obuzibu bwange mukunnyonnyodde anjijako ewantu bwewasimba olusuku mu ttaka lyoli mu ttaka lyoli newankukundagano muliko babiri n'esigo yagula netiwulira yampa yakuwa olimireko akaseera ne katuuka akokozesa ettaka lye n'akuggyako ebisumuluzo waliwo obuzibu anti wulira ng'omuntu ow'oluganda omuntu omugobawo bwotyo tomugoba nga balubigi tomugoba nga balubigi kitegeera omutuula ku mmeeza nemunyonyo kale mukunjijako ebisumuluzo waliwo ebyabaawo bitero kyabye nti naawe obadde olina andi sirika byabaawo bitya nze yalinyiiza te ye yanyiiga ekitegedde ekintu ekyo ye ensonyi yazifuula obusungu kyali kitya mugagga tasobya nti andi kyali kitya Becky era yankweyanga munoonyeza ettaka looja ewalala munoonyeza ettaka yiika ezi yiika 4 nfuna mabuloka tunoonya ettaka yiika mmeka 4 otufuna ettaka yiika 4 owulira babuloka be nafuna ettaka jasi bali balirese mu ofiisi yaabwe nga si lyabwe balirina nannyini waalyo tugendayo alisiima tulisiima tulivaako agamba lya bbeeyi kitegeera bw'akoma weeno agenda ayite mabega alaba nannyini ttaka babuloka bategeera abajjamu ddiiru abajja mu ddiiru babuloka batuka bakitegeera nga simanyi amanyi omukazi ettaka yakolaki yalivaako babuloka bankubira esimu bangamba looja badugamba ku ttaka mwazzeeyo kituufu namugamba sina byemumanyi sinadda ku ttaka anga emmotoka yange bagirabye bagambe ya Rebecca bakoze eki bagirabye yemmwe namugamba sinadda ku ttaka buloka akubira Rebecca essimu namugamba kubirako Rebecca essimu okole ki omubuuze oba yazeeyo ku ttaka andeka ku ssimu tubeerako ku conference amukubira essimu Rebecca yamugamba ebigambo bino sinadda ku ttaka ettaka mwalinse ettaka lya bbeeyi pozi looja nga alina byabakoze eki byatutteyo agamba nze mpulira nsirise kati luvannyuma ennyo bamukunya tuli ku ssimu abagamba looja yavuze n'emmotoka yange yeekubajje
Agalo javuze ne motoka yange nagenda wa mu kyalo ndoza yakozesa motoka yange nakola ki natuuka ku ttaka nakwenda empulira era sayigade n'ekigambo mu bufunze agula ettaka babuloka bategeera nti mukazi yaguze ettaka alejjukira babuloka bo bali tebagala kumwawulako ssente bali bagala 10% kuoli akola ki atunda ati bamulyako embeera bagala ssente bamulyako embeera owulira alowooza nange nkola ki kirimu ate nga si kirimu okitegeera mutwagala kumubba kitegeera kati bwakitegeera ajanjako ebisonzo byawano annumye ewali olusuku kati era kijja kati mukujjera olutalo luna lubeewo Amiri ajja abasangawa kadiro gwenkugambye ajja musanga ne Rebeka ewaka Amiri bwasanga Amiri yayawulirako dda Rebeka Amiri yayawulirako dda Kadiro yatakuba bweyagala nani ne Beki owulira muganda wange Amiri ese bali bafuna butakkaanya kati agamba kagenda alabe kuki ku baana agwa bugwiki ewaka kali mukutuuka ewaka koliko gate yasanga aliwo omwana avugula ebintu wabweru ayingira naye teyakonkona yayingira buki yayingira n'omwana yali avugula ebintu kati asanga Rebeka atabula kacyayi awo asise n'amagi nga Amira umutima yeebuuza Rebeka alina ebintu alina gwakola ki gwabitegekera nagamba wabibye ajala kitabani kye kikulu kijja kyonoona ebintu kitabani kya Amiri kigamba daddy anko Kadiro ali mu kisenge bino byenkugamba binako n'obukakafu anko Kadiro ali mu kisenge nga Amiri abuuza okakasa nti ye Amiri atambula agenda wa mu kisenge watamala agenda mu kisenge nakola bwati omukazi alinawo olw'omuzi wabweru nadduka neyesibira mu boys quarter Beki Amiri ayingira ekisenge ekitegeera bwayingira ekisenge yamusanga omusajja yebase namwe awujjaddeko alinga ali ewuwe agamba watandika ddi osula wano bulijjo mpulira atandika ddi okubeera wano mbemboozi mamanyabo olutalo Amiri tebalwana naye yamufulumya ye n'engoye yazambalirawo mu ddiiro nga n'abaana balaba awo mu ddiiro namugamba kendiddemu okukola ne Rebeka yali atambula nga alese n'ebbaga ye ya kamera gyo akuba bifaananyi namugimukasuka nga agenda naye kendiddemu okukola ne Rebeka naye tebayawukana ate awo omukono gwatandika na butandisi ndowooza bwe baagobamu ono mu nju omukwano gwatojjera bupya ekimeka kibina yabikwasaganya kuba ne driva yadde mu kifo kyange naye bamugoba kati bina yabikwasaganya byonna. Ani akwasaganya byonna kati? Kadiro. Bafubutula Amiri ono nayingirawo juga yaliwo ebbanga ddene ekitegeera yinze ndi muntu mukulu abantu beyagaa tebambula nze Kadiro namugambako jugira Beki abantu bayagaddeko bonna manya gye biggwera biggwa bitya tebiba birungi era badde bawangadde nnyo ne Amiri ebbanga ddene nti ensonga nti oli kale amuwamu space nabeerako yekka nono nabeerako yekka Beki nakolako data we gwakoze nga Amiri takola ki tamumanyi kitegeera natuuzaako Kadiro ne mugamba Kadiro muganda wange jua twadde tukola mulimu gwe gumu amukuba ebifaananyi ebbanga ddene nga mulaba ngamba Kadiro muyagala ne Rebeka nagamba biki byoyogera biki natakawo ekibiira ne muganda naye nze kino nkigamba wali badde osigala mu kkuba ebifaananyi byo ekiseera kinatuuka nagobe nolyasobola nakuddamu kuba kifaananyi nga gobye bubi nnyo nanokumusemera tekyakola ki tekyasoboka naye guba nga mulimu neba mukyawukanye so okuddamu nakola ki nakuyita yagana okumpuliriza naye nze nkubuulira ye bajja kwawukana teka waago tanavayo mulaga mu kamera nga bbaawe nategwera tusobola okugenda ku gundi naddala ku TikTok okwo nala videos zebakola zitya kitegeera kitebe kiri kale nsala za leero Beki omubanja ki kuba ebyo byonna tubyogedde omubanja ki Beki mubanja ki
Nyizo gani simu kati mbikunyonyodde. Kati kunyonyola kati singa nkubuuza olwaleero Becky omubanja ki? Kyenyiza mubanja kiri bwe kiti. Mutandika okukola ne Becky nange nali n'ebirooto byange. Nga yalina bituukiriza. Anti wulira batya. Omuntu yenna kangaze Brad kiri bwe kiti. Muvudde wa n'omuntu mukola omulimu gwe gumu. Kangaze nti abadde afuna akakadde. Ayisa kuweka emitwalo 2. Bwe kinyuma nnyo kubanga muntu gwe mwatandika naye. Kino kankigambe. Omuntu nga kangaze atandikawo kampuni n'abakozi. Agoyine emmotoka 10 naye nga omukozi gw'okozesa talina dda akagaali. Oba mukozesa mulungi. Kati kye nalibadde mubanja. Nze Becky abantu bonna baalabye waneka. Bonna baalabye abasanze wano. Kitegeera. Abamwagaddeko bonna basuusuuta bonna abasanze wa ku lubuga. Ku kibuga. Wano nga tebamanyi namumanya. Kitegeera. Nenze ndi wa ku mutima. Wa ku mutima ate ndi weri mabega nnyo. Nekyo kyali. Kangaze nti ku 10 ekinana kyali badde kyange. Ndina mbikunyonyodde mabega. Kali nabadde ngamba. Ali sinange nalibadde ninayo akayumba ngaako. Neziba lumuzimeka 2. Oyagala Becky akwate ennyumba agikuwe. Nedda. Nanga tekikyasoboka kati. Nkulaga. Nanti ky'omubanja kati tuli ku kamera kuba agenda biraba. Gwe mugambe nti Becky ABCD kyenjagala oba nkubanja kino ekyo tuveewo nga tukitegedde. Kyemubanja tunula wali oyita erinnya lye bulungi Becky kinabadde nga mubanja nkikulaze mu bigambo kati nawe osobola okukiraba nti musajja nkoze naye nga ontansasula ontansasula onkiriwo ekiti ne bwe kiti ekitegeera singa kera nkyamugaye nti Becky nkubanja nnyumba agende ku makya agikuwe tekisoboka ekitegedde samuga nti nkubanja akakadde akere ku makya akakuwe tekisoboka walemedde okakuwanga olina yana akakwate temuli mwenna kiki kyasoboka ekyo ekitegedde nti alemedde okukuwa okunsasula mbeko nange kye neetuusaako nga wabikoze kitegeeza tekikyasoboka oba mukwatibwako obujjalu ebyo byakoze nga mutambulira wamu gwe nga tonnabifuna jjukira mu nsi emikisa tegyenkana naye omuntu gw'okozesa twali tulina okuba nga baluganda ati n'abooluganda baawukana kitwali twayawukanye naye nkulaze kwanza Becky namugambako Becky kino nkigamba erinnya liggwawo awulira mukuggwawo liggwawo litya abantu bubadde okola nabo bagenda kuba bali batya ogenda kuba nga oli w'amaanyi ate nga fe tukyadaga tukyanoonya na mirimu ekyo kikyona kimugambako maaso ku maaso kitegeera nga tukole embeera ejattereera nga batubagamba ye akolaka nti agenda mu maaso naye nga ggwe omuvuga n'omuvuga w'ennyamira gamba tuyinagana tunona emiliyoni 4 n'ennaku emitwalo 10 kitegeera eribadde agamba eribadde nange anfubako nnyo kitegeera nange nemako enkolaki naye kalibadde katono kati gwe webuze essaawa yadonze nkoze naye ebbanga ddene ninaki sigala nti ndi mukyakazi nze sinywa mwenge kitegeera sigala nti badde nebyange bitwala ssente mbadde n'oyo kitegeera ebbanga lyonna nga bandaba era nze waffe twali muntu gwesoaga nti sina ssente nakkiriza nti mbeera ne serebu ssente basuubira okuba nga ndi naki tebifaanana abirina nanti n'olwo lugero lukulu kuba kati Becky bw'aba yasobola okukwatagana naawe olwaleero ebbanga lyonna limwakolagana mwenna ngero omumanyi ogamba muganda wo mwafuuka ba Luganda lwaki wali badde ovaayo ow'Oluganda n'obaako n'ebyo gamba nti muyinako kino muyinako bwino ku basajja be muyinako bwino ku byobugagga we muyinako bwino ku njawukana ze n'abantu bazaakolagana nabo owuwo kubanga ekyo nakyo omuntu asobola okkibuuza lwaki kyali badde bwe kityo ng'omuntu ogamba muganda wo kati kanyikunyumya bulungi naawe okitegeere ebiseera ebisinga bw'ovaayo n'olumirirwa omuntu owulira naye nakulaga nti gwe tolina kyoli mu bulamu bwo twatandikidde wabaddewe wati nakwaze nti waliwo abantu abankubira amasimu abantiisatiisa abannoonya era okunsiba weebuuze Becky yali kikoze oyina assurance ki nti abakkubira okunoonya n'okusiba basindikibwa Becky playingire video audio giwulire ko nabalikodinga nga bagamba nti Becky yaguddeko omusango njala kuvayo kumwogerako nga yino bwatu bwagamba
Juya nayo ka video ke nakola neza ku TikTok nga nemulugunya nenva nendaga nti ngenda kuvayo nkole ki bweko byenjogera jesi awo kate na papala bo papas ekitegedde tiyankubira simu nakugwana nti roja kye kiriwo ntowaye nawulidde kino bwekiti nayo kino bwekiti ekitegera yeragala kukozesa muki maanyi bankwata bambuzeewo bakole ki ediyo zonna nziyina nga Becky yabasindika ekitegere yali badde akola ekintu ekyo soka nawe weebuze akikola lwaki kitegeeza ayagala bambuzeewo newe kuba kyenjogera ekitegedde oba bujulizi bubule kubanga omanyi lwaki ensonyi yazifuula obusungu kubyenkunyonyodde ebyonna nti namubeerawo kino bwekiti aye n'atakinkolera n'atansasula wano kitegedde kati ye nga tasaana kuvayo kunkubiranga ye aswala mu maaso gange bw'omukubira leero essimu tasobola kwogera wali okozesezaako essimu endala era saagikozesaako essimu endala kwanze nakubirako kadiru oyo nonga Becky tayagala kwogera nange era namukubira ali naye awo nonga Becky tayagala kwogera nange ambulookinze kadiru neyeefula talina kyamaanyi nagamba ate mwabologana mwabadde ki nunga kadiru twali kyotamanyi mpa Becky njogereko naye yagaana nono omusajja bwe yajja okubona wano ebisumuluzo namuga Becky njala kwogera naye nkuwa ebisumuluzo nga ategedde nga njogedde naye era yagaana yasindika audio namugamba loja akuwa ebisumuluzo ekyo kiggwe watu bwe yagaana Becky kiki omusaba mu kaseera kano ankolere ki kikyagenda okukola kyatankoledde ebbanga limbadde naye kati osazeewo zaabike kyemusaba kinali musabye kyo nyagenda kuddamu akole n'abantu abalala bangi naye amanyi omuntu gwakolera amanyi omuntu gwakozesa omukozi bamuyisa batya ekitegedde wajja okuwangala n'abantu okimanyi Becky watalina mukwano gwe gwonna ekyodde okimanyi mbadde sikimanyi kati Becky sino nkigamba abantu bayawukanye nabo bangi ekitegeera kisooka anyiiga mangu ekisooka si musasuzi kuba ye akutaako embeera wadde sente noba omukoledde kitegeera ate ye muntu agamba nti okoze kano ojja kutema sente kitegeera ayawukanye noono kababeere basajja kitegeera yali badde agamba kambire ku amiri wange kitegeera nyinza otavaayo kunnyonnyola nti yayagala ono bawerako bawerako basukka abataano ayera wanaavaayo n'agezaako okuteekawo embeera nsobovayo nenkolaki olina lisiti yaabwe anti mbamanyi mbadde nabo nabo bakumanyi abamu baafukana mikwano gyange kubanga jjukira driver gosobola okukolako omukwano kitegeera naye kati lwaki bwe tukubira Becky gweosobola okwogera naye ate asobola okwogera nange gweosuubira ku byala bye ne byeyawulidde kitegeeza naawe ekyokola okimanyi kyongera kusatulula luganda luliwo anti era nkimanyi oba lusatuluka lwasattulukukka dda wedde yanguba ku mulimu takwetaaga omukubidde essimu tayagala kwogera nawe takwetaaga kitegeere naye nga yali badde agamba noloja bw'oyaabwanga netwatukwa tuyumbaganye tujja kuddamu tukole ki tuddewo jabigaano biwuliriza kasasiro so kati communication tewakyali kankubuuze ku bye twogedde byonna twali Becky kyenamukolera kyolabyemu kakati nanti naffe era mu bye twogedde byonna tolaga nsobi zo ze wakola gyali kubanga naye tannayogera olina okuba nga olina ensobi nawe kamera nga ndaba yes Becky talina nsobi gyagenda kubayo ngambe nti nagikola mukoledde birungi byereere ekyo kyo bwekyoba omanyi abantu tonyiziganyanga tonyiiga nenyiiga tosolaga nti obadde perfect ebbanga lyonna bubaawo ne buba butono nga bino ebibyo ebinene kitegeera asobola okuyita notagira mu budde nwanyiigamu awo kitegeera n'olwawo okujja kitegeera oba nakuyita nagamba n'omugamba oba nalwaddemukaawo naye nga wasuze otunula togera asobola kujja musobola okuvuga nemugenda ku show owulira naye nga nkera alina pulogulaamu yogenda mu studio oba birimukko ebbuba bbuba litya nazalina mwinako ebbuba ate ge bbuba livaawa gwe saagala tunamanyirawa
kubanga nze ndaba kubanga ekyo tukitunuulire wali baawe bbuba abantu bonna bamwagaddeko mikwano gyange mikwano gyange basobola kukolako nze mukwano baliwo kubanga osettinga mu setting tewakyali kyakukola obanga waliwo embeera embeera eyaliwo nga yakwegwanyiza nze Becky namulaba okuba ddala nga musiiwuufu ate mwegombe kati obadde ki kati gwe Becky olaba anyirira nga ye mubide kwe bamukozeyo ka makeup yali sanya okuba mukyalawo kati kankigambe nga ntunudde mu kamera Becky eno message egenda wuwo abasajja bonna booyina tebakwagala bakwagala ko lwalinnya era singa okenja nga liweddewo bajja kudduka kijje kunze kiriza obagaana bonna bamwagala ko lyalinnya nti alisita tewaliwo amwagala lwa bulungi bwe buliwa gobulabawo kyala munyirivu ayi nze nasangako Becky nga talina makeup nga mulungi bamwagala lwalinnya ebadde afuna omuntu woogu nasetolinga oba amiriwe ne basetolinga balina amiri gobadde ki guba oti guba okimanyi era kyekituufu guba osuubira naye nga si kyekituufu kati singa mwesanga ne Becky olwaleero kuba kati tukitegedde ebyempuliziganya tewali in case nga mwesanze kikyosobola okumugamba Becky simwagaliza kibi kyekisooka naye nze n'okuvaayo okwogera bino nkulaziba nti nadde ntiisibwa okitegeera okitegeera kyengezako okugamba mu nsonga ezitaliimu nze audio zonna nzirina nga bannoonya nembuza bannoonyeza ki bwenfuna obuzibu mpaako emumpulire bwenfuna obuzibu nange manye nti byentutte birina obujulizi era ne audio nazisindikira ne Amiri nemugamba Amiri owulira abasajja bibannoonya Rebecca nnoonyeza ki nemugamba Rebecca bavuddeyo okunnoonya ngenda kukola ki nange ngenda kubaako kyenkola mbeere Sekiwa naye banvuddeyo nenfa kati kino kyokola kyekikutaasa kyo ekikufuula Sekiwa buno obudde bwonna wulira nemba ntuukiddwako ekizibu akireeta yonna ye Becky bwe kiti bwe kiri mba ntuukiddwako obuzibu Becky yakola ki yabuvunaanyizibwako how sure are you nti yabuvunaanyizibwako nga badde bannoonya siri mubbi leka mpulire eddoboozi n'abantu bakolanga ne baawukana omuntu bwe mukola ne mwawukana ekyo nga mukivaako nakiwulira teeka wano ku microphone yo yagala nkwate owulira bwate atiisetiise nemekubaako kyenjogera naye so mwasirikale mugoba nsonga kitegeera ne banankwata naye njogera na musirikale nansiba kitegeera nja kumala nveeyo kitegeera omyaka emeka njavaayo naye owulira tekijja muva ku mutima nti omusajja gwensibisizza yambeererawo kitegeera sina kikira nti mwadde namuvumye naye waliwo bitatambula bulungi ku saidi ye nkugambye kati ompulira kati ompulira netwaka kati wano ompulira no tompulira ne bwokomaawo awo wali oyogera na musirikale yennyini yali annoonye nga mutegedde kati ne guggwa gutya kati musirikale nze mugamba nina kweleeta ku polisi sina musango oba nkayina mwaka weetwala nagenda wamu kale so kale kyajja kukoonako ne bwokomaawo wulira omusirikale natuka ne mugamba nze sina musango ngenda kukola ki kujja ku poliisi owulira kuba sina musango ngenda koze ki gwe wazza gwe nazizza kati obudde ne buziba bo ne buziba ne bucya mukukya nankubira essimu nangamba nga tonnatuuka ne mugamba mukujja madde nkyayi namutakamu koodi ne mugamba mukujja nja kujja na bannamawulire awulira balina akafuna kaaba mbulayo omugwe nkyakoze eki gwenkyaliza musirikale nangamba
Becky nangate ubutaka amawulire ogenda kuba biwanvunyiza ono yadde agala kujja mukoleki muteese nemuza tuteese kuki nze nemuga afande nze nakubira oyo mukyala agana okwogera nange kitegeera lwaki agana okwogera nange nemubuuza yakubiddeko essimu ulira nemubuuza yakubiddeko essimu naggamba mu yankubidde nengana okukwata essimu ze nti nedda nemuga nze essaawa eno yambulookinga ate nje tuteese kuki kale namugamba nti ngenda kujja n'abaana b'amawulire natandika okusala ebiki ekirimi nangamba ate obuteka ebyamawulire ogenda kuba gwa biwanvuyiza ate nga kintu kyangu anaba kujja mukola ki so bwotyo n'otagenda ku poliisi nesigenda ku poliisi paka nereero kati poliisi ekunoonya twaddangamu kunkubira naye teyankubiddeko musirikale noti wanaddamu kunkubirako okay kale ndowooza tugenda kukoma wano ndi ne Rogers yakola ne Becky ebbanga lyonna lyannyonnyodde tugenda kulaba engeri gye tuwumbawumba ensonga zino zireme kugenda wala mu mbeera emu oba mu mbeera endala ekyo kiveewo si kyo bwe kirinze ekisooka nga tumaliriza Becky byankoze bibaddewo era mubirabye era ngezezaako binnyonnyola kitegeera nze abadde omuntu w'okukidoowe kitegeera nga nekuba mukola kikyangu kisobola tugenda kumukola nemufunira ekyokulya nomugwira ekintu ku dduuka kitegeera buli kimu gwe mubeererawo yasigala mu mmotoka owulira nogenda nobanja balansi we nomuleeta nofuna microphone nakola kino nakutuma kino ali ngoyenda okuvuga emmotoka ng'ogyeko gino ebintu gyonna gyemadde nkola ebbali okutuula ne kunkata ali okutuulako nvuge ng'okoye n'okukoowa kitegeera naye naavaayo natanjijjukira mu bulamu bwe nti nakye nakola ki namubeerawo aye nayagala yandeke andeke wansi ennyo oba ndeke namukomero kitegeera nengamba waki kiri bwe kityo kinyagala kugamba Becky nkimanya awakanye n'abantu bangi basanze Kampala which is okay n'omuntu gw'atalayawukanye naye ye Roger nkikomezzaawo yali alibadde atula n'alowooza ebe n'okubaawo nti andete abasirikale banjigge lwaki yalibadde akikola yalibadde atula n'alowooza nga Roger lwaki nkola kino kitegeera naye neyeerabira nti nange sobola okuzza omuliro kitegeera Becky atule mu mutima gwe era neesonyiwe kinyinza omugamba singa embeera esigala egenze singa sigala nempulira nti bannoonya n'ebingi byensigadde mabega mbiina okugezanga nti lambirese mba sijja bijjayo naye ti wanataako olutalo nze obulamu bwange essaawa eno siina mulimu ge mazima naye nja kubeerawo mpolampola kitegeera siina mulimu ndi musajja muduleva naye siina mulimu ndigwe nadde nkolera yadde kumakya nga yakoze eki yanneekyanzeeko ate nga yadda ntegeera kati gwate gwo oluganda lwagoba gwosuubirayo ate omuntu onnyo okukwaniriza okusinga ow'ebbali kitegeera kitwalamu akadde kitegeera ekirala Becky aleme kweyisa mubi mu bantu mu kifaananyi kye mulaba wano nti amala okuyimba n'afukamira n'abuuza yakolera birthday baawe abantu bajja ku mukolo abayimbi nakwata ne ku ttama naye nga naye abayimbi bano abaze singa bategeera omukazi ono byakola emabega tebalizze na wano ono mu kifaananyi mukamera alaga kirala ne mu bantu abamuliraanye alaga kirala naye nze madde musaba ne bano abantu abamuliraanye agezeeko bayisa obulungi kitegeera kale kiri ndoza tunaaba tukwatagana mu birala mweraba